twayitako ko n'ebibiina byonna ebiri mu unioni netugamba muwandiike abali interested okuba nti balina bye bagenda okulimirako tugatte group tugambe kati western tufunyemu group bwezi kati ziwe eka 5 zirime kino zino tuziwe eka bwezi nayo zirime ekyenjawulo byo byonna byakolebwa era basobola okujja ettaka weeriri ligenda mu maaso abalima gye bali balima tetukyalina buzibu na lwagadi naye sirina buzibu bwonna na lwagadi ebbanga lyonna era mbadde nzira ekibagamba naye ndowooza fenga abantu tetulina buzibu oba ngambe nti emirimu abantu abamu nti bwe mba nga nze nina kukwasisa mpisa wabula nga ate bwe ngenda okukwatisa empisa ate nga naawe nawe oli sabuni kati ate awo tuyinza okukola ki egamba mu bumpimiriti ajja kitegeera omusana tegutambula nnyo nanjikuza bulinza okyogeramu era nga bwekyogedde kizibu nnyo omusana okutambula okukwatagana n'enzikiza naye nga byonna birina okubaawo naye tekitegeeza nti ki nedda musaka mukotinga nga bwemwagala naye mpadde example yo nga ndowooza ejja kijjayo bulungi nga bwe mbagambye nti ffe tubeera nga balooya tubeera nga basawo tubeera nga bapoliisi kati ebintu ebyo ebisatu bw'ojja nga gwe olina bweyagala otambuza ebintu byo bya shortcut ne bwoba muganda wange tetulikwatagana because bweyagala shortcut ate nze kugamba etteeka ligamba ki nze bukyogenda okwogera nga nzijayo etteeka kubanga nze sina maanyi naye ekyendikozesa nti etteeka nga ninyamba kukola bwe nti kati nga nze nemera ku kyenina okukola nga naawe olemera ku kikyo nga tulemu okukwatagana okuva 2007 emyaka giwerako nga nkyasoma ambasageera mu ngeri y'emirimu kyenabagambye nti mu mirimu gye tukola nga tetunaba kuyingira mirimu gino twali bamikwano naye mbagambye nti bwe tuyingira mu mirimu nga nze nokukola omulimu gwange naye alina okukola ogugu ate nga naye ogugu alina gukola bwatyo kati kwekubawa example eyo nti byonna birina okubaawo naye ate tekitegeeza nti birina okukwatagana wabula nga ate bwe ngenda okukwatisa empisa ate nga naawe oli sabuni kati ate awo tuyinza okukola ki egamba mu bumpimpi ajja kitegeera omusana tegutambula nnyo nanjikuza bulinza okyogeramu era nga bwekyogedde kizibu nnyo omusana okutambula okukwatagana n'enzikiza naye nga byonna birina okubaawo naye tekitegeeza nti ki nedda musaka mukotinga nga bwemwagala naye mpadde example yo nga ndowooza ejja kijjayo bulungi nga bwe mbagambye nti ffe tubeera nga balooya tubeera nga basawo tubeera nga bapoliisi kati ebintu ebyo ebisatu bw'ojja nga gwe olina bweyagala otambuza ebintu byo bya shortcut ne bwoba muganda wange tetulikwatagana because bweyagala shortcut ate nze kugamba etteeka ligamba ki nze bukyogenda okwogera nga nzijayo etteeka kubanga nze sina maanyi naye ekyendikozesa nti etteeka nga ninyamba kukola bwe nti kati nga nze nemera ku kyenina okukola nga naawe olemera ku kikyo nga tulemu okukwatagana okuva 2007 emyaka giwerako nga nkyasoma ambasageera mu ngeri y'emirimu kyenabagambye nti mu mirimu gye tukola nga tetunaba kuyingira mirimu gino twali bamikwano naye mbagambye nti bwe tuyingira mu mirimu nga nze nokukola omulimu gwange naye alina okukola ogugu ate nga naye ogugu alina gukola bwatyo kati kwekubawa example eyo nti byonna birina okubaawo naye ate tekitegeeza nti birina okukwatagana
yes nga munnauganda n'abalala citizen bameka abafuna sente sigoweka munnansi so Cindy yalina okutuula ne bamanya nti tutaddemu tteeka ate ligenda tuyamba okuprotectinga mu kino buli lwotayanjulayo kigenda kugamba kulaga gavumenti nti kyobanje kibandiza mu mateeka then baba tebagenda kuwuliriza era kyekikyeŋŋamye nti wuma bw'eba edimandinga yafunako ko ku ssente federation teyazifuna that time kati bagiwangaanya lwaki baba bagenda kuwa balata abuuza nti babawangaanya kubanga tojja kugamba bugambi nga bwe yateekamu nti omuntu bano bakatandika myezi emeka fe tubaddewo myaka 7 oba myezi yagamba myaka 7 basobola okuwa eyazaalibwa jjo ssente ne baleka abaddewo emyaka 5 nekisinziira how do you package your message era kikyotaddemu gavumenti kyegenda okukola ki wuma nze kyenyinza obbawa bonna kebeefederation tewali yekutte ku institution yemu nesaawa eno lwaki era mwe mulowooza lwaki institution tuli bbali tutunula kubanga singa bonna agamba nti ye alina institution gyeyeekutteko eri mu mateeka awo kijja mwanguyira okudimandinga nga message ye agiwandiise nebakingibwa institutions zino naye kati bwobuuka line ministry ejagamba waayi ali ku byabwe tebitukwatako neunion egambe munange ate babasazewo okugenda kulwabo kati baleke bayineddu baba bayiseemu isoke baba tebayiseemu tetubalindira mu koona nti bwe banamala okugamba nti sente zifumya azise mu line gundi tezigenda kufumafumi nga tebawandiise bajeti yazo tebawandiise wa pulani yazo era bwe zinatuuka nti sente zigenda kuyitamu bagenda kudda mu ministry babagambe mulete budget mulete wa plan zigenda kukola ki federation ziri bbiri naye ze mu mateeka mmanyi nti ndowooza eneemu registration yayo tennaggwayo oba tennaba kuregistalingibwa fule eya mukulu kenzo era malo meetings nyingi ezatulakawo mu ministry ezavirako ndowooza federation okuba nti tekwana kuwandika bbaluwa olw'ensonga nti terina eded paper kati bw'oba tonnaba kuregistalingibwa fule mu mateeka ne bwe nkusaba ebbaluwa one time kenzo yagamba nti twagala accountability ya union neŋŋamba no problem tuwandiikira ebbaluwa naye bagiwandiike batya mu mateeka no bwe bamaliza registration tujja kuba bulambulukuzi ate mu tteeka libakkiriza okuggulawo ebibiina bye baagala etteeka libakkiriza but that doesn't mean nti okweteeka likukkiriza okuggulawo ekibiina kyeyagala nti kiina ate n'enkwasaganya kugamba ne parliament bw'oba otuuse ku ddaala ligenda ku parliament kitegeeza ogenda kubaako gy'oaffiliatinga waggulu olina okubaako ne maama ne taata akutwala tova buvyeri neweezaala so kati kiki kyembagala nti oba weeyanjula federation zino ne federation ziri awo zeatondebwa naye tezikugamba nti waggulu neyakutwala so kateri asobola bagamba nti munange ono taata waffe katata waffe ono yalina okutwongerayo otulwanirira tulwoka wali obuzibu mu association zino ne federation ekyo kituufu partly because one time yana bagambako nti esente bino byonna byonna ebijja lwaki saa tujja mu bya sente ensonga zino zigenda mu maaso bwe ziba nga ziri political ntuufu okugenda mu maaso kubanga gavumenti nakyo erina ekibiina kyenaalemu ekivuganya n'ebibiina ebirala so bwe ziba nga zikwatibwa mu layini ya politics ekyo tetukiyingiramu nnyo nabo bakola byabwe mu political side
bwe kibanga ensonga zino ziri economical nga kuyamba na kutereeza kusimulayininga industry then ne gavumenti ejja kukola ekirina okukolebwa ekituufu tejja kukwata ssente kuziisa mu bibiina nga waliwo amateeka agagifuga nayo nga gavumenti kubanga parliament nti akakiiko ka parliament akalina okutuukizibwamu ensonga zino akajenda kali luddawa mu bino minisitule luddawo mu bino era emabegako twalaba nti bwe batuuka okugenda mu minisitule bamiitinga minisita wa state for labor gender labor and social development wabula tezakwasaganyizibwa ate state minister for culture kati ebyo byonna birina okubuzaabuza abantu abaana bye batamanyi nti singa ensonga zo zaali zikwatibwa mu layini bo mwe bagwa ng'abayimbi zandigenze mu department yani ya state minister for culture naye gye bagenda ewa leba ate ye mu mateeka yandibadde abaza mu union era ebiseera ebisinga si gavumenti yokka oba aŋŋambe nti si bitongole ebitolodde union byokka oba sina uganda yokka union all over ebiseera ebisinga nti okuba zitunuuliranga bwe mbagambye ensonga z'omukozi mukozesa ne gavumenti nti gavumenti bwevayo nekola ekikyamu era nja kwogera gavumenti wano buli mukyamu ekitali ku ggwe nti olina obuyinza mwekyogerera nange sikwakyogerera nga nze anita wabula nange mba netteeka mwekyogerera mweneekwese mwesobola okyogerera kati ensonga ezo zonna ez'okuba nti union etambuza emirimu gyazo bweti ogamba kiringa bonaogamba nti ebiseera ebisinga tojja kwagala musawo tojja kwagala wa poliisi kubanga ye muntu agenda okuvaayo akugambe nti kituufu wano wamenye etteeka omusawo agambe nti kino kyekikuluma kyekituufu yadde gwoza ogamba nti ekijja bwe bikuluma kati abantu tekira kwagala mazima naye nga mu ngeri union gye zakolebwamu zo zirina kusandinga ku mazima ate era zirina kusandinga nga zirwanirira n'okuteekawo obwenkanya mu makkati g'ebitongole ebisatu mu nsi yonna tewali kyagaana ettaka lya union gye liri balimirako